Kinnenyamiza nnyo mu abayita abategeevu n'abasoma okutusingako okubanga ate mu mulemedde mu buddu bw'endowooza mmwe otuuka n'okufuna bano abaana mbu baaga likes ne badda ku Kenzo ne boogera abo ba life fairy obwongo bwonna atunudde ka YouTube channel ali awo kwasitamya amanege ne gasobotoka gati ng'ensawo nga gabanga buloka ne busitamye ne bubeera okwo n'amaviiri n'ebinyinde bibine bimwe binene ne mudda ku Kenzo ne weebuuza wasomera ki mukeereko munoonye emirimu kubanga Kenzo yategera omulimu gwe kwali kuyimba ndongo ye n'agisa ku I class ne I level Kenzo n'owakoma kati okuyimba omanyisa ne Kenzo zafuna emathile nga ziva ku international classes walafunyeko obudde n'ononyereza ku Kenzo oba oyogera bulabula oyogera nakwasaamirira kubanga oyagala bakulaba embu mb'owalanirako mbukuba ebintu bimwe ebinene byakutulika Muina bukakampa mu nnyindo bukya balemedde mu munyiza n'emnyina ne gibalaalira oyogera ku Kenzo international superstar akuba Cameroon nefukamira kuba ensi yonna world wide neka wansi gwe okuba wa olina YouTube channel olina ba followers 1000 otenga mamwa oli okwoyasaamira nkomokeera okusabiriza mulinga ebikulu kuto njagala okuddamu kino kitegeere njagala mpulire notingawo wano Kenzo is high class Kenzo ayina endongo eri international Kenzo takyabaliwa mu level za wano za Africa East Africa whatever na awo yayitawo bwe tuba tubala mbayindi ba Kenzo tetumwogerako tobala tabaliwa namba big firi mamurwa ne ba legend ale simanyi legend Kenzo ayo yabireka kyobola waba kuyambye okuyimba wanakuba kololo jikubeko jiwulire bajikweko kota oba oteke mu tent bajikweko kota oba bakuwe mu tent yakuba namba okuyimba mu Uganda abeera abayambi kyobola ali mu campaign za muzee akuba festivals kubanga ne ba promoter ba wano tebasobola kumutimba banako Pamutimbisechi. Akuba kololo sirugogo vako bulugogo bwemutekamu ebititiri. Ensonga yanantegera ajja kuntegeera bulungi. Anabatantegedde busirusibo sikunenya. Bible ekugamba nti omusirusiru n'omusekula mu kinu tayirekayo busirusiribwe. Kati sina nnyo budde budda n'abasirusiru. Ekyokutegeera kya buntu. Sometimes wetekanga makategera akatono nabagana ebikopa bino siyagala ebikopa bino so ye full figure obo muite mama flower anti awaba atabuse yagamba nti ukwata ku Eddie Kenzo obo mukute muliso era mbona yeta kunyigira kuliso kakati atabuse mbu abasiba ba discussinga Eddie Kenzo atenga ba life failure ndoza mmanyi bani bagezako kubanga ayisame gali naye nga mpola ali ku Franka Ntambi wamu ne Shalom bayisame gali ate takomyawo nalumba tata w'omugenzi Karo nambalirwa njogera ku muwala ono eyafira ewa Brian White gwagamba nti tata we ayagadde nnyo sente abazadde mwe kizibu eri abaana bamwe mwagadde nnyo ebyobugagga bwe tuniyo omusajja oyo ng'ayogera byayogera oyo n'asimba amannyo ye kenyini amanya nti ewa Brian White era abadde agendayo abadde ayingirayo ayogera nti wali amasabo waliyo biki muwala obadde walekayo waaki kitegeeza mwana mwali mwamutundayo nga mwamufula business siwe Brian White nanguli akasimu nze nakulaba ng'oyogera otandika kyoba sikuwuliriza nawulira ebigambo byonga bina I stand with Brian White. Mama wa Pinky waba wategera nti no yo musajja yayogera nga naawe nga gugwa ita Pinky. Gwa yeyogeredde. Ate olumu musirika ngako mwe bakazi mmwe. Olumu musirike. Mbade sogera nze njogera ku oli omuwala. Omuwala yalina empisa nga ayagala nnyo mama we yagenda Bulayi. Bamuwasa bamutwala. Kawala kampira ne ku mukolo gwako ne sigenda bakayitaani. Kayimba nga kaloboza akato. Yakola ke kani bannanga nakagala na nnyo nga nkagala nnyo nakabuliranga nnyo kayimbanga katya simanyi ajiwa ajati simanyi ajiwa aji era nga
nga tweyongereyo mu mawulire ag'enjawulo tukyali ku bayimbi baffe b'eggwanga Uganda munnange liri Puzzle nga lwaki tagwa ku stage mulowooza byavudde kuti biibyo no navuddeyo n'amugamba nti gwe mwana gwe tokimanyi nti olina abalabe bangi era tukitegeera nti si buli omuntu yakwagaliza tulabe lwaki amugamba nti alina abalabe liri Puzzle tokimanyi nti olina abalabe tokimanyi nti waliwo abakuloga tokimanyi nti olina abatakwagaliza abakuteeka abakufiira emindi buli kiro kati obadde ofudde mu byokusanga kati ngunumbera nkusazeeko buno obubaka liri Puzzle nyongera obukusindikira bannange woba oli ku bivulu weekuume tomala gambuka eyo oyo gravity gw'okoppa tomanyi kyeyesiga Puzzle olabye obadde ogudde ng'ogenda kufa ensobi eki obadde osobola okukuba omutwe ku kyuma n'ofiira ku lale ya NRM Puzzle olina abatakwagala bangi you know that please be careful nze ng'omuntu nkwagala nnyo wanyimbira oluyimba luli ogu jangu tuzina ekisododo gizina gikube empa Puzzle bannange oba ku bivulu wegendereze kati mama Faridio namulekerani Faridio mulekerani fe tuli banaku tetujja sobola kulabirira mukazi wona baana bo ate bangambo ina abaana bangi they are over like 15 wembulireyo please be careful hey atasa nga tweyongereyo mu mawulire ag'enjawulo omukyala amanyiddwa nga Justin Namere akakasizza abantu b'e Masaka n'Abannayuganda bonna n'abagamba nti bannange ekiri Masaka City nga tuweekakasa ye agambye nti tosobola kuvayo ne weekakasa nti nze akalulu kange nti wali we wali competition naye kubuulire akalulu kali mu Masaka City wano munsanze munseko bannange akalulu kali mu Masaka City ate enywezezza fuluma akalulu akalulu kali mu Masaka City teri wali kalulu mukwano akalulu kali mu Masaka City oh my goodness akalulu kali mu Masaka City tewali ali kushuwa akyogera oyo manya tamanyi biri ku ground omuntu yenna nga yesimbye mu Masaka City bwakeera ku machana gaba eno balonda kino tuli shuwa ogenda gwa mwambush what you think is sharply different from what is taking place in reality mukwana akalulu k'omu Masaka City kafuusa akalulu ate enywezezza kafulume ate neenyweza fuluma akalulu kafuusa akalulu kali mu Masaka City teri wali kalulu mukwano kitokota mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka tuli ku high table ya akalulu tuli ku high table ya byabufuzi my goodness gye tuli keep it on nsekeredde omuntu yenna ng'olina kye wawandiika mu mutwe gwo ekikwate tya e Masaka tebalonda kino kye balonda kiri kye bakola bwe kiti bano be bali ku sure voters are going to shock you ate teri kibiina kya byabufuzi kigenda funa bifo byonna tekiriiyo
Take it from me. There is no political party. Mu Masaka City mbu ogenda kujja bakuwe kino bakuwe kiri mu buli buwamu simanya wolaba kino tiikinga buli akiriko MP meya kazala mukwano ogenda funa mawanga magatte oyagala toyagala. Masaka City akalulu keetabise akalulu kafuusa akalulu ate President Museveni agenda funa ya akalulu ke mbadde mutasuubira ate byazzeemu nabyo ne biyintabula kugamba ate President nga bazzeemu kati ate okumubayinga kugamba kiri wano Masaka City. Era nkyebuuza oba waliwo journalist omugezi agenda okujja Masaka adocumenting trend y'ebyobufuzi akole prediction agende nga adocumentinga mpaka bwana yabye ekiriwo paka bwekina materializing achazze documentingira abantu because I'm telling you it's not business as usual. It is not. Nze natandika era ntambula bwomu nakati ntambula bwomu ngenda nenoonya kalulu kange abantu nimba nnyonnyola byange naye waliwo abantu abatandika nga batambula kirindi balina okugenda buli yeesimbyewo ku kibiina ekyo bagenda batandise okwegobako abantu bategedde nti omuntu ayinza okuba ayagala okukuwa naye nga gozze naye tayagala mmuwa batandise okwegobako abantu otuuka ew'omuntu yakugambye nti tugenda kusimbula saawa west tugende mu rally bigenda mu maaso era nga katoyongerayo kubanga tutunuulira ebintu nga bwe bitambula ye omukulu Edrisa Musuza naye yongera okuba nga aliisa abavubuka enjiri ng'oba oli ababuulira okusobola okuba nga bawagira muzeeyi njogera President Museveni naye bali bamwanukudde ne bamugamba nti tekisoboka nti naffe tulina gavumenti eyaffe ejja nti eri mu kkubo ejja era ne bamukakasa nti lwakuba nti gavumenti eyaabwe tenaba kubanga eyingira mu buyinza nti ne bagirinamu essuubi lingi nnyo nti olunaku olw'enkya singa batuuka ku Uganda empya buli kimu kijja kubanga kikyuseemu. Kati kitegeeza mmwe wano omuntu yenna gomulanga takoze bulungi namujja nga muteekayo mu kigo omulala. Ekyokubiri gavumenti yammwe eno gye muwagira sigana mukiwagire naye naye beeko keereeta ne bakaba tenabakufuna buyinza atakola mujje tukatumujje tutekea anatukolera muzeyi tumukoye naye balimba akoze emyaka 4 batuweyo kasente kati bino ebisigadde bino mwogere ku sente twagala sente twagala kirala twagala sente ngomba uwi naye wompa kula president tomba Our power. Petri bancho kachuka twagala bigambo bateka sente zuka bagweringa koka myufu sente ngakabya petana nako mtawana simani bwate mpagire Museveni tubadde tukyali awo era ne tuggwa ku full figure njogera ku Mama Flower ng'ayina ebigambo ebitali buwoomu eri bakasuku oba abantu bonna mbu Mama Frina babeerereddewo tuwulire ku mulundi guno agamba ki kino ngenda kukyogeramu nansonyiwa natuwa ne bakalibbala bakasuku bonna nga Mama Frina bawa ssente mpya n'enkadde eyo diguli yakasuku Mama Frina yamuweerera manisante zabadde asomera hibulake mukata Mama Frina yamuweerera manisante zabadde asomera abaana baabwe mumwanji basomera sibo abo kabe njogeddeko lwa nsonga ki nti awamanyi kubanga bw'ojja otweyomba ne tubeyerangira njagala mba natuwa nabo ne mbagamba njagala olunaku lw'abazira tufunengayo omuntu gwe tucelebratinga naye tucelebratinga Mama Frina ng'akyali mulamu nawe tuwete miliyoni emu tuwetemu ku bantu betumanyi Mama Frina bayambi tuwetenga 1M tukwatenga omukazi tumukolerenga surprise ku lunaku lw'abazira ne mbagamba omukazi osiya tuzaala si wa kika kyaffe
tumusanze bukulu nga byoya naye ne bw'olwaza mwana ne bw'oweekoona kigere mama Fina ye muntu gw'okubira ku ssaawa 12 ez'ekiro gw'okubira ku ssaawa 4:6 bw'aba tasobodde n'asindika rozeti ndayira Katonda ali muggulu bw'aba tasobodde n'obeera oli bulaya n'anyiga mobile money n'oba olina mama wano mama Fina aweerera abaana b'abakadama besimanyi muwendo munansanya abakadama bateka mu bintu bino yakwata ennyumba ze ez'entebe amakama namba ennyumba zaali z'abapangisa nga saswana mu dollars n'azijjamu abantu bonna njagenda mbakwatewo video n'ateekawo bano abaana abadde bali obubi abadde mamwokeza engalo abadde avaamu enjala abadde n'ekizibu bamutokyalinze n'agamba batuukirengaawo batuukirawo n'abajjanjaba n'abawa kapito ensonga yayagala basiime mama Fina ng'akyali mulamu mbu si kulinda ate asooka affe ate mulyoke mugende ku ntaana mulyoke mwogere nti abadde mulungi ate abadde ayamba yagamba nti ayagala oba oliawo mukikoleko bunambiro mube nga mumusiima ng'akyali mulamu nga tuvuddekaawo munnange ensonga ya Alan Ssewanyana okubanga yayogeredde mukulu bali mwezo nti mulema zikyalanda era abantu bangi nnyo abavuddeyo kubanga boogera ku nsonga kyogambye nti Alan Ssewanyana obanga ebigambo kale nti yakyogera tugamba nti olulimi luyinza okutuuka ne luwabamu nti ke kaseera yeetonde nti kubanga ekigambo ekyo kizito nnyo era tebalina bigambo biwoomu gyali. Ssewanyana yalumbye bali mwezo n'amulangira obulema n'agamba Kampala yeetaaga omuntu alina amagulu 2 asobola okubuuka emyala bo bazze bagobagana ne Museveni. Kati njagala otubuulireko Ssewanyana Besigye ne Lukwago ne Museveni emisinde egyo bagyegobera wajja effe gye tutaali nga tetwagirabako. Mulaba bi politics ebyo bye mubadde mutufugiramu emyaka gyonna. Kyogamba mwalekawo emyala mugikolereko gundi mugikolereko campaign mbu mwagala Lodime yanga asobola okubuuka emyala ffe twagala yingini asobola ogibika ate abantu amazzi ne gatabonoonera bintu oba gwe oyagala Lodime asobola okubuuka emyala ffe twagala Lodime asobola okubika emyala naye ng'agibise n'obukugu ng'amazzi wansi gakyakalanga bwe geetaaga ne gatajja mu bantu tu wagambye nti bali mwezo mulema teyeesobola tubategekere lingi tutegeke lingi eyabali mwezo omulema ne Lukwago w'amagulu 2 akuba munne gwe tulonda nedda tutegeke sitekanivo tutekewo entimbe ffenna tujje tuteeke entimbe ku Sheraton tuteeke wamano wa ku Parliamentary Avenue tuteeke ku Nasarodi Kampala ina tumuteekemu entimbe wonna tuteekewo entimbe Kampala tumute abantu bajje beerolere ba Lodime ya 2 akuba munne gwe tuwa akalulu omulema n'omulamu nedda Ssewanyana tusaba bato anti kakati fitness gye mwagala asinga amaanyi Lukwago alirwedde okutuwa fight ebyo bye muzize mutusinikirako ebinnyo nga mweyogeza ebintu ebitalina makulu nga tukuba engalo nga tugenda kiwalazima ffe twagala yingini yasobola okubika emyala Lord gwe council Ssewanyana otambudde ensi nnyingi obadde member wa parliament mpaayo ekibuga ekyasamye bunyikitu mpaayo ekibuga ekiwunya gwe ngamba nti nagenda mu nsi gundi erina ekibuga ekyemyala egyebikudde nve ku internet Ssewanyana mpaayo ekibuga mpaayo ekibuga ekiyina emyala ekiyina omwala ogwebikudde bwe gutyo nve ku internet kati sebo wagambye mbuno okola amateeka kyetaagisa yinginiya Lukwago akoze mateeka kye simanyi mbu okulwanyisa emisolo kyetaagisa yinginiya very good egyo emisolo egiriwo egitipya abasuubuzi gye bali mu kwekalakaasa bagikoze mu kisanja kyane amateeka ago bagakoze mu kisanja kyane Lukwago alina ennyo amaanyi adduka emisinde lwaki teyagoba tteeka eryo n'ali bajjako nga tebannabaddiisa ogambye ekibuga tekyetaaga yinginiya kyetaaga omuntu simanyi biki mbw abasuubuzi obayamba tekyetaaga yinginiya walabye amazzi bwe gasse ssente z'abasuubuzi ekitabangawo mu Kampala
bwe mwamaliriza temwaddukidde mu bayinginiya okulejjulatinga emyala. Yinginiya Nabbanja si ye yaze. Nedda yinginiya Nabbanja si ye yaze n'alagira engeri y'okukolamu omulala. Temwadduse nga mudda mu bayinginiya, ekibuga kyagala yinginiya. Bwe muba muwira nga mwagala mbavu, Lukwago atuwe fight. Nedda Lukwago atuwe fight, mujje babiri. Gwe ne Lukwago mujje mu fight against bali mwezi omu. Bwe mumukuba tetumulonda. Gwe Kasajja gwe Kasewanyana omwo otunulira nga akagundi gwe wulira. Sewanyana gwe ne Segirinya babasibiraki. Gwe ne Segirinya babasibiraki. Oyinza otubulira kiki ekyatta Segirinya? Oyinza otubulira lwaki Segirinya yafaaki? Kuliko NCK TV tewerabira kubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde nkoma. Naye nga sinava wano ekifaananyi kyolaba oyo mwana muwala oyo abadde wa myaka 15 era nga amannya ge ye Melissa Aneze erinnya lya Kinyarwanda. Omwana muwala oyo nti yabula ng'ava kusomera komayo waka naye bambi oluvannyuma nekizuulwa nti yattibwa, omulambo gwe ne bagusuula emukono. Era ng'essaawa ya kakati abazadde be bataddewo obukadde 10 yenna asobola okumanya ani yali mu kikolwa eky'okutta omwana ono emyaka 15. Nti obukadde 10 ojja kubanga obukwatisaako emikono 2. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Emyaka 15 mwana muto nnyo naye baamutta. Oyinza okwebuuza oba ki naye nga eyo ya Uganda yaffe.